Kale omulabe wange nkowaniriza nnyo weebale nnyo okuba nti okalidde tambule ffenna mu gataliiko nfuufu. Yenze Sanyu Robina Mweru kandi ne Mebo Mulungi. Kkiriza tutandike n'ebikulu ebiri mu olunaku olwaleero. Ebikulu mu gatali. Ebbanja ly'omutemi w'embizzi lizaalidde omugagga Lwasa ebizibu. Asimbiddwa mu kkooti. Ossi w'entaawo eyattiddwa abazigu aziikiddwa. Poliisi yakuyigga abaamutta. Pulezidenti Museveni anoonyezza akalulu e Kannungu ne Rukungiri n'asuubiza abalimi b'amajaani. Ate ekituuza kukola nza kutaho enshaho ya gavumenti y'abahingi ba caayi. Omulamuzi Byabakama alabudde abanaalemera mu bifo awalonderwa akalulu. Sebo gwani ogamba abantu bagenda okuuma kalulu. Kale nkowaniriza nnyo era ko kalidde katandika okunyumya agataliiko nfuufu. Tutandise ne yali omugagga w'e Masaka Emmanuel Kaweesa Lwasa Akram. Ono asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi lwa bbanja nga lino yali yeewola ku mutemi wa mbizzi lya bukadde 21. Kyokka omukinjaaji ono alajanidde omulamuzi obutata eyali omugagga ono nti kubanga n'okumukwata kibadde kizibu. Eyali omugagga ya Masaka Emmanuel Kaweesa Lwasa kati yakyusa mu kumanya n'afuuka Lwasa Akram asimbiddwa mu kkooti oluvannyuma lw'okulemererwa okusasula ebbanja lya nsimbi obukadde 21 nga zino yazeewola ku musuubuzi era omutemi w'embizzi ategeeza nga bamaze ebbanga ng'amunoonya. Lwasa asookedde mu kaduukulu ka kkooti y'e Makindye abasibe babasookeza ku ssaawa nga 10 ez'olweggulo agiddwamu n'abamu ku basibe banne n'asimbibwa mu maaso g'omulamuzi Elisha Alinaitwe amusomedde emisango 3 okuli okutwala ensimbi obukadde 21 mu lukojjokojjo n'okuwaayo cceeke za bbanka 2 ezaabuuka amakyo nga zino yazijja ku Basajja Robert omusuubuzi era omutemi w'embizzi ng'emisango Lwasa agyegaanye. Wafuna ssente emiliyoni 21 mu ngeri y'olukujjukujju okuva eri Basajja Robert agamba nti ogenda kumuguza emmotoka Toyota ng'eriko number plate eri mu mannya ga Lwasa. Have you understood the charge? How do you respond? Omuwaabi wa gavumenti Nyamuyiza Juliet ategeeza kkooti ng'okunoonyeza ku musango guno bwe kwaweddera n'asaba olunaku olw'okutandika okuwulirako omusango guno. Omulamuzi Alinaitwe ategeeza Lwasa nga bw'alina olukusa okweyimirirwa bw'aba alina amweyimirira era bw'atyo n'aleeta abantu 2 abamweyimiridde okubadde mukyala we Florence Lwasa ne ddereeva we. Mukyala we abadde aganya okwebikula obwenyi omulamuzi n'amutegeeza nga bw'atalina kuswala nga yeeyimirira bba ye n'amutegeeza nga ekigenda okumuyisa obubi mu balonzi kubanga yeesimbyewo okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Masaka City wabula oluvannyuma yeebikudde obwenyi omulamuzi okusobola okumulaba obulungi. Ekiralako kyekutegeeza nti okusaba okweyimirirwa bakutera abantu babakooti n'abeyimirira yeetakulamuzi abatakulaba ebyo byozibira amaaso. Sorry, but I have issues with replacing these people on the political field. It's not wrong. I don't know how to program by the constituents. Oludda oluwaabi lwakanyizza okusaba kw'okweyimirira kwa Lwasa nga lugamba nti omu ku bamweyimiririra mukyala we atasobola kumuwaliriza kujja mu kkooti. Wano ne Basajja yamuwoola ssente ezoogerwako abuulidde kkooti ng'okukwata Lwasa bwe kitabadde kyangu olw'ensonga nti mukwano gw'abapoliisi ate n'abalala bamutya nga tebasobola kumukwata. Olunaku lwe namukwata nali sinawadde kusimbula kigere nga Lwasa yafulumye dda poliisi. Ayongeddeko nti ye musajja munaku akola omulimu omuzibu ennyo ogw'okutema embizzi n'okugisobola ng'ensimbi ezo Lwasa yazimwewolako ng'alina emmotoka gy'aleeta wabula nga mu kiseera kino yalemererwa okuzimusasula. Lwasa oyo kinneewuunyisa nti yandibaita takola bukujukuju bw'otyo ssente zange gye nzija bulabe bwennyini tusobola kutambula nze nkola mu bizi otambula kiro
Omulamuzi oluvannyuma lw'okuwuliza enjuyi zonna akkiriza okusaba kw'okweyimirwa kwa Lwasa n'akkiriza n'amweyimiridde omuyeka mukyala we n'amulagira okusasula obukadde 3 nga nazo si za buliwo nga ye ddereeva kkooti emugobye ate okalina bisaanyizo bya kkooti. He will execute a non-cash bond of 40 million. His one surety, who is his wife, is bound in the sums of 30 million, not cash. Omulamuzi alagidde Lwasa okudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogujja. Oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko n'omukinjaaji Basajja yawula Lwasa ssente nga mwennyamivu olw'okuyimbulwa kakalo. Ne ku ssaawa ya leero bamuwadde beyiro era kimpisiza bubi nnyo omukwata bo bennyini bamulemererwa basooka mukwasa militale. Atulaze endagaano gye yakola ne Lwasa ne kkaadi y'emmotoka Lwasa gye yali amuwaddemu wabula ate oluvannyuma n'agimukimako nga takkiriza. Yampa n'emmotoka ne ngitwala mu nju yange abasirikale ne bajja ne baginona ng'ate agiwandiikidde n'endagaano. Ono era yennyamiddeyo olwa mukwano gwe yamuleetera Lwasa tugamba ensimbi zafuna mu kutema embizzi n'okugisuubula era nga yamusanga ku mudaala gwe waakolera. Nze ntunda nnyama ya mbizzi era ne Lwasa ssente nazimuwera mu bukya ya mbizzi ne kamera weeziri buli muntu yamulaba nina abajuliza basukka mu 20 nga nkwata ssente nga nziwa Lwasa. Sefuma Joseph Innocent yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Eyo nga tubuddeyo ebikumi n'ebikumi by'abakungubazi bagenze mu bungi ku kyalo Kyomya nga kino kisangibwa mu muluka ogw'Ebudondo Northern Division Ejjinja okuziika abadde OC ow'entaawo ASP Emmanuel Bagenda ngono yattibwa mu kiro ekya Keesabalaza abazigwa abaali bava okunyagulula olwo munne gwe yali naye n'agenda n'ebisago eby'amaanyi. Abakungubazi bagenze mu bungi ku kyalo Kyomya ekisangibwa mu muluka gw'Ebudondo Northern Division Ejjinja okuziika abadde OC w'entaawo. Abalabye mu kuziika yadumira poliisi y'emikono Bernard Mugerwa era nga yasomye obubaka obw'okubagiza okuva eri ssaadumuzi wa poliisi Abbas Byakagaba ng'onaweze nga bagenda okukola ebisoboka okulaba nga bakwata ababadde emabega w'ettemu lino. Temuzanje tugenda kufuna ansa z'abagenda abantu balina okkisasulira kisobola okubabuulira. Lieutenant General Proscovia Nareiso yagwedde ku mugenzi ng'omuntu abadde omwetowaze era ayagala ennyo ensi ye. Bagenda yafudde ng'alwanirira abantu b'omu kitundu ekyo SABNRM, SABNUP, SABDP, ebibiina byonna yabadde abirwanirira. Ategeeza ne pikipiki kwe baamutira yali agimugulira ebayambeko mu by'entambula kubanga yali yamutuukirira dda ku bwetaavu bwe baalina ku poliisi y'entaawo. N'entumya piki mpya 2 ne bazeetera bagenda. Njagala kusoma emesegi eyo bagenda gye yasinga Saturday. Good morning. Good evening, Afande. This is Osintao. Thanks a lot, Afande. The 2 motorcycles have been received well. May God bless you, sir, for this great support. Saturday. Muletera piki ez'okugobagana n'ababbi. Enkeera bino bigwawo. Ono era yayamye okuyamba ku bamulekwa. Omugenzi alese bamulekwa 3 mu bakazi 3 ng'omu ku bo abadde lubuto. Bamukubidde amasasi mu bbanga ng'aziikibwa mu ngeri y'okumussamu ekitiibwa. Yiga Stewart yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Mwoyo gw'omugenzi omukama agulamuza ekisa. Ate President Yoweri Kaguta Museveni akomekereza okunoonya akalulu mu bitundu bya Kigezi n'asuubiza okussaawo ssente zinaawolebwa abalimi b'amajaani naye nga balina okuzizaayo mpolampola. Asoose kutongoza ekifo ekigenda okubunyisa intaneti mu kitundu kino ng'ono abadde awerekeddwako bawalabe nga kuno okubaddeko n'omusumba Patience wa Bwogo.
Ssentebe w'ekibiina kya NRM mu ggwanga era yakutebendera okuvuganya kwa pulezidenti Jenerali Yoweri Kaguta Tiwabula Museveni afundikidde okunoonya akalulu mu bitundu bya Kigezi nga okunoonya akalulu akufundikidde mu disitulikiti y'e Kanongo ne Rukungiri. Eno Mwai Museveni awerekeddwako muwala we Omusumba Patience Lwabwogo era e Kanongo asoose na kutongoza ekifo ekigenda okubunyisa intaneti mu bitundu bya Kigezi yonna. Ekifo kino kiddukanyizibwa ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku intaneti ekya Nitayo wamu ne minisitule ya ICT era nga intaneti ereeteddwa eyaliko Minisita John Patrick Amama Mbabazi naye yeetewe mu kunoonya akalulu ka Pulezidenti Museveni ng'ategeezezza nti ono yekka alina obusobozi okulembera eggwanga lino nga tebenkevu. There is more work to be done. We can only entrust it to an experienced hand and not become experimental. Minisita Chris Baryomunsi ategeeza nti Kanongo balimi b'amajaani wabula gye buvuddeko gaagwa ebbeeyi nga n'agamu abalimi baadiba nago ekyabafiiriza ennyo. N'abalimi b'amajaani naye ebbeeyi tumanyi nti ebiseera by'emabega ebbeeyi yakendeera. Mwai Museveni mu kwogera kwategeeza nti alina ssente z'agenda okuteekayo eza looni okuyamba ku balimi ab'amajaani emmwanyi ne kkooko nga zijja na kuyambako okugula ebigimusa olwo bazikomyewo nga bamaze okutunda. Ate ekituuza kukola ntuza kutaho enshaho ya gavumenti y'abahingi ba caayi n'abandi abokuhinga ebindi okugura fertilizer tuza kutaho enshaho. Kyokka agumiza nti emiwendo gy'amajaani gijja kutereera kyokka n'abawabula nti amajaani geetaaga kulima ku ttaka ddene nga no balina ttono nga balina kulima birime birala. Hamwe n'okushoroma gye ebbeeyi teri kubi nawe kikyayina ejja kutereera. Ategeeza nti Kanungu akoma ku nsalo ya DRC naye ng'asobodde okutebenkezaayo emirembe ne bataddamu kufuna buzibu bonna n'amawanga agalinaanyeewo. Ab'okubimwe muri ya nsalo nakongo mumanya okutagira businge ekikiri kumanyisa mbwene ogwo n'omuganda nambeemu. Ayongeddeko nti asobodde okuzimba enguudo okutuukira ddala e Kanungu nga kati mu kisanja ekijja agenda kuzimba oluguudo oluve Hamuguwa Karere luyite e Kanungu Buhoha lutuuke e Ishasha. Nikyo ntari kuhurira okwetiina kwija kubahikamu nti nyaburamu NRM ebyakozire nibireebwa kandi eyina obushobozi kukora ebindi byona ebitakakozirwe ntumanya why abw'enshonga. Annyonnyodde nti azimbye amasomero mu Kanungu nga aga sekendule gali 22 ate aga primary 36 nga gonna ga gavumenti. Tuza kukora nguuto tuza kukora ebindi n'ez'okubiha omu bwori imu mu maka gayi. N'ebi bantu ba Kanungu nimbasiima okuhagira NRM nimbashaba muhagire NRM oye omugurusi w'ekikofiira oye. Mwai Museveni awadde abawangula akamyufu ka NRM bendera okugenda okuvuganya mu lwokaano nga wano abadde avuganya kifo ky'omubaka wa Kanungu nga yakaninda Ziada naye asaze eddiiro okuva mu kibiina kya NUP ne yeesogga NRM era nga yeekubiza n'ebifaananyi ne Pulezidenti Museveni. Kandi mulundi ogu pasenteji neeteekwa kweyongera ekikye munonga ntubara 98%. Kubanga asaba akalongo kubiri yakoze tubula ati Buganda bafa tebalina agenda kale tuli ku birala nnyo kano kawedde tulowooza sabiri asatu mu ngeri ye Pulezidenti Museveni byolukuŋŋaano olw'amanyisa ekya Rukungiri Main Stadium nga manene mu kibiina ekyo okubadde ne General Mukonde bamukuyegedde. and they give you the vote you saw
bayise mu myaka 2 nga bakola okunoonyereza kuno kwagambye Pulezidenti Museveni abuulidde abantu kukyerera ebihingwa byabo oluvannyuma asabye abeena okumuwa akalulu asobole okuddamu okukulembera eggwanga w'ekikofuira oye Rukungire oye akwasizza abawangula akamyufu k'NRM bendera n'abaagaliza obuwanguzi olunaku olw'enkya bakutandika ebbendobendo lya Nkole nga wakubeera mu disitulikiti y'Entungamo n'Isingiro. Robina Nantale, Aida Nakazi ne Shamshadi Nalujja ebakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Ate ssentebe ow'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama agugumbudde abamu ku beesimbyewo abatagoberera mateeka agalungamya campaign nti bano we bateddeko kakubajjuutuka. Ono era alabudde n'abo abagala okukuuma akalulu nti buli omu bw'omala okusuula akalulu ko dde waka olinde ekinaalangirirwa. Owekyeno bannakibiina ky'NUP balidde matereke n'ebyokwerinda buli kitundu akwatidde ekibiina kino mirira ku Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu yeeyisenga bwenjubulu Lieutenant Yagase bamunyiri n'abatuuka nga n'abakwatiddwa poliisi bawera bw'abadde ayogera kuli bannamawulire ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda mu Kampala. Ssentebe w'akakiiko kano omulamuzi Simon Byabakama alaze ebikulu ebiwerako ebize bikolebwa nga bityo booli ebiragiro byakanyizibwako omuli okuyisa ebivulu mu nguudo okubba enkuŋŋaana mu nguudo n'ebirala ebigotanya emirimu n'ebyentambula. N'osiba ekkubo lyonna ekintu si kya bwenkanya bw'ofuuse nakyemalira ne tugamba nti ebivulu tebikkirizibwa. Vuga motoka yo genda wogenda okubira kampeyini abawagizi obasange yeeri oyogere eri abantu. Tulaba bakandidisa bakola abakikola naye babamu oba bafuuse ki nantawulira nantameggwa nantagambwako katabamu olwokuba nti bajja bayimirira asangawo n'abantu nayimirira ekifo kyagenda okuba mu kampeyini agenda kujjukira nti obudde bwewakoze eki bwamuyise godda kati ayagala ayingireyo obudde bw'ekiro atandike okukola kampeyini. Poliisi bwevaayo omuzibira nti olaba banzibira. Please let us be responsible. Byabakama agamba nti olulimi olukozesebwa abeesimbyewo abamu teruwumya tooke nga tinambazi bakubba enkuŋŋaana mu bifo ebitalamikiddwa kosa omuze gw'okuyisa ebipande by'abeesimbyewo okufusa baana baliwo. Kati enyawulira bagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe teri agenda bagana kuuma kalulu. Sebo gwani ogamba abantu bagenda okukuuma kalulu. Amateeka gagamba nti abantu abamanyiddwa abakkirizibwa kubeera ku polling station buli candidate akkirizibwa okubeera n'aba agents babiri. Tuyinawo ba polling officials abali wansi akakiiko k'ebyokulonda. Tuyinawo observers abanga bakkiriziddwa babaweereddwa olukusa okubeera mu kifo ekyo polling station we ziri. Bw'ate abajjukiza nti akakiiko kalina obuyinza ku kalulu kano era nga tekagenda kutunula butunuzi abavuga abeefula bakyetwala n'alabula n'abiza ebipande nti ogwo omusango gwennyini oguwedde emirimu. Boonoona oba basangula campaign posters z'aba agents abalala ekyo mu eka tekikkirizibwa musango. Akakiiko kategeeza nti kagenda kuddamu okusinkana abeejenti babeesimbyewo wiiki ejja okumulongola ensonga. Ffe nga akakiiko twewaddeyo okulaba nti ebintu bitambula bulungi. Wiiki ejja tugenda kubeerawo n'olukuŋŋaana lwaffe olwokusatu na agents ba presidential candidates ebitongole byokwerinda Uganda Police Force n'akakiiko k'ebyokulonda. Ku nsonga eriko okusika omugwe y'abalonzi okusigala mu bifo awalondebwa nga bamaze okusuula akalulu. Byabakama alabudde nti bano balina okubeera okwegendereza kuba omukono omuwanvu gujja kubakolako. Sebo nnyabo voter protector mateeka taliimu era gwe banaawa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector zikusanze. Nze singa mbadde gwe mukama wange nangamba genda obeere voter protector nze sijja kuva waka kubanga abagenda bayoola ng'enseenene mu kinonoke.
leero akakiiko kalangidde embotongole eri abalonzi abakasiddwa okweta mu kalulu nga bali obukadde 21 mu emitwalo 68 mu 49 nga basinga bakyala nga bali obukadde 11 mu emitwalo 39 n'omusibi ku ssaabasajja bali obukadde 10 mu emitwalo 33 n'okusoba ebifo ebirundirwa biri emitwalo 5 mu lusa mu 39 babeesiimye mu bifo ebyenjawulo bali emitwalo 8 mu 1393 nga buli ebifo 7 akakiiko gye kagenda okuddamu kuwandiisa abeesibe oluvannyuma lwamu kubasunsula okufa abaagala kwesiima mu bifo bino ngu ennaku z'enkya 27 na 28 enteekateeka eno bwegenda okukolebwa. Omulamuzi yabakamera nnyiri we batuuse n'okulira okw'omugunya ku bantu abeesimbyewo okuze kutwalira mu kakiiko era n'ategeeza nti n'abo abayitamu nga tebavuganyiddwa banatera okuteekebwa mu kyapa ky'eggwanga. Mu kaseera kano twakafunako okwemulugunya okwava mu kusunsulwamu kwa candidates kulinga 300. Enkola yaffe tusinziira mu mateeka ga constitution bwetulagira tutuulanga kooti tujja kusooka kwekennenyeza ddala. Azikeredde abalowooza nti akakiiko ebyokulonda abantu bakalina mbwesige bonna basuubira nti bajja kgenda baleete bululu simanyi babukubidde oba babukubidde wa mu Kampala nga bwe baagala tebagenda buleeta babusonsoke mu bokisi sebo ebyo byedda twavaayo awo tebijja kubeerawo. Fred Kajobe yakusakidde gwe nkulaakwedde TV. N'emboozi ezo mutukkirize tuwummulemu ky'ekitundu kyaffe ekisoose ekyagataliiko nfuufu tubeebaza bwebaza akaddeke mu kyatuwadde. Linda ne bino mu gataliiko nfuufu. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne dizayini yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Kolisa nnyo mukummulamu okwo katweyongerayo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyagataliiko nfuufu nga tukitandise n'akwatidde ekibiina kya NUP Bendera Robert Kyagulanyi Ssentamu asibye mu bitundu ebyebuyikwe ng'aperereza abaayo okumuwa akalulu kamutwale mu ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga. Eno poliisi yeezoobye n'abawagizi be ababadde bamuwerekera. Akwatidde ekibiina ky'NUP Bendera okuva ku Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu asibidde Makage Magere okugenda ebuyiko okuyiga abaayo. Ayise ku luguudo lw'e Kayunga Bugerere okutuukira ddala. Tulina emyalo miyitirivu naye tetukyasobola kujyayo yadde ekyennyanja. Abantu baffe mukola mu factories naye omusente butonde nga bwe bufuna. Basebo ne bannyabo amasannyalaze nga tuli kumpi wano naye ebyalo ebisinga tebirina masannyalaze. Tubadde tujja emmotoka ey'ebyuma gyenjogererako ng'atuuse mu stopovers ng'atuuse mu bitundu eby'abantu abatonotono bagiwambye bagitutte ku poliisi. Kyagulanyi mu kugenda kwa siku basiiba olw'okumaliriza musanyo abasiiba mulonde ku Pulezidenti n'agamba nti singa awangula agenda kubafunira akatale gye banaatunda ebikaji kusa n'okubaza ku nnyanja olw'ensonga nti gy'emirimu gye singa okukola. Basaba musigale nga buli bawamu mu mwoyo gwa bendera yaffe eno. Ng'avudde enjiri yengidde Kasoga gy'akubye olukuŋŋaana olulala. Wabula abawagizi bangi balimiridde okutuukayo olabye kwerinda okuziba amakubo nga bangi balaliddwako mu bikajjo nga bagezaako okusalingiriza. Ng'emisanvu egisiddwa mu kkoona ly'ekawuko yali balina okuyita okutuuka e Kasoga gye balina okuyitako. Abamu ku bano balojeza embooko ezibakubiddwa. Ne batusalako omukulu ne batukuba emiggo ne tubabuuza what have I done. Abalala basizeewo okwesiiga ennyanja mu maaso olwatiyagasa bakubiddwamu. Ennyanja nsobodde ogyesiga olw'obulumi bwe nnina. Bayita balina kukuuma ffe so si tukubatya gaasi. Eno Kyagulanyi bwatuusibwa lw'abasomese olubugu ne bamukwasa engabo n'effomo. Waliwo omukadde amusabidde obuwanguzi ng'amuyirira amazzi g'abalinago mu kacupa era namuwa n'anywako. Okuuma Nalujja tukulwatiikola wakiyindi omukisa guva Bukojja.
Kyagulanyi abeebaziza olw'emikisa gye bamuwadde n'abasaba okumwesiga bamuwa akalulu era ensonga zaabwe ze boogeddeko agenda kuzikulako amangu ddala bw'anaaba awangudde. David Tamale ne Mukasa Kivumi bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Kunga Lukazi kunga kasoga kunga. Kale ate enteekateeka ez'ekivulu eky'embuutu y'embuutikizi luva okwaya ziri mu giya. Abakozi baffe olunaku olwaleero basibye batalaaga mu bitundu eby'enjawulo nga bakunga abantu okujja ewankulukuku ku Sande. Jjukira eno wagenda kubeerayo n'empaka ez'akamalirizo ez'ekigwogumbya. Abakozi ba Vision Group basibye batalaaga ebitundu eby'enjawulo mu Kampala n'emirirwano nga bakunga abawagizi ba Vision Group okujja mu bungi. Ate olunamaliriza abayimbi olwo mwana mulenzi Suna Beni nga mumanye enkola ye alyoke asinde asisimula endongo. Mu mbuutu y'embuutikizi era waakubaayo empaka ez'akamalirizo ez'ekigwogumbya Sinzigo nga bawanguzi bakufuna ebirabo okuli ettaka n'ettukutuku. Ekyenjawulo omwaka guno twakomezzaawo empaka zaffe ez'ekigwogumbya tumaze ebbanga tetuzikola naye omulundi guno zaakomyewo amaanyi mayitirivu nnyo ebirabo biyitirivu nnyo okuviira ddala bannaffe aba MTN bannaffe aba Pepsi Cola bannaffe aba Zongsheng bannaffe aba Infotrust. Kale n'olw'ensonga eyo gwanaakeerako ojja kuba namukisa okubanga ogenda kuwanguya ebirabo nkumuliitu ebiyitirivu ennyo ddala. Bo abasuubuzi b'omu katale k'Emmengo basiimye Bukedde TV kubaleeteranga puroguramu ezibazimba n'okubasomesa. Babadde bazze okubaawo ng'abajulizi nga Bukedde TV enoonya omufumbi asinga mu katale kano mu puroguramu gye yatuuma empaka z'okufumba solobeza ezigenda maaso mu butale obw'enjawulo. Bano bagamba nti abasazi b'empaka zino okuli Chief Michael Mutale ne Judith Namulema abalina engeri gye bawabuddemu abafumbi bayambye nabo okuyiga. Nebaza Bukedde TV okujja